Lubalusewa TV mazima ku mazima nkwebaza jonna gyotusaako engalo amakya amalungi akasubire tuli bulungi olunaku lwa mande twebaza Katonda nti tuli mu weekend ntuufu tuli mu weekend nnungi tufundikira omwezi guno ayitibwa okuba tugenda mu gw'ekkumi mwebale mwenna gye mutusaako engalo nze agyesama olunaku lwaleero tugenda kwogera ku ki tugenda kwogera ku bubbi ekisookera ddala obubbi waliwo obubbi obutambulira mu taxi. Video eno nkusaba ogende ogisanga ku YouTube Lubalusewa TV ogende subscribe ngoma ogirabe gye ngenda okugiteeka yonna ngenda kuba nkunyonyola kibayita obubbi obuli mu taxi gwe naali eyo njagala ogende ku Lubalusewa TV YouTube olabe obubbi obuli mu taxi oyinza okuba totera gikozesa n'ogenda kuba okutegeera bulungi obubbi obuli mu taxi obubbi obuli ku boda obubbi obuli ne wali ku banka nebona bwetololera mu taxi na boda butya obubbi obusookera ddala buli mu taxi gwe naali eyo bw'otuulanga mu taxi n'ojja waliwo taxi ebimajenjeeko ebiwe bityo eba oluggi terusiba bulungi sibano biki bw'otuulanga mu taxi tokkirizanga okuwa amatu g'osanze mu taxi oyinza okuba olina ekisa kingi obulamu bwo bonna bakuza bulungi bamaama bo basenga abo tekigaana naye bw'otuukanga mu taxi towanga muntu wa taxi oba musaabaze gusanze mu matundu kuba agenda kujja ku mulamwa agenda kunyumiza ebiboozi bw'oba obadde oyingidde n'ebbaaga yo ogyerabire b'otudde nabo bonna si banno obukodyo buli bwe bakozesa ekisooka bakuteekerawo ekiboozibozi ate ebiseera ebisinga taxi ezo mulinnya zibamu abantu nga beebamu nga bonna baddiya bonna babbi bw'olinnyanga taxi negamba ekutwala Saaporo netandika oyitayita mu bukubokubo obutategeerekeka nga bawuza eri tutyayo jjaamu awo bagenda kukufera viiramu awo ofune taxi endala oba ofune bodaboda ekisookera ddala bw'otuula mu taxi balina obuntu bwe bagamba gwabadde akawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga Noti 7 Noti 1 56 19 87 oba Noti 75 Noti 16 38. Ate ng'osobola otusanga Matugga. Ate gwe yandetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. balina obuntu bwe bagamba kaabeddereeva amanyi okugabanywereza mu luggi olwo akadde kokusanga onyweza oluggi lwe bagenda kukubbako ssente zo bagenda kukubbako baagayo bagenda kukubbako essimu yo bw'olabanga takisi ng'ega atusibye amafuta gatuweddemu tukomye wano bane katubaye takisi endala omanye yeekubbye era weekyekingira osaawa eyo yennyini naye bw'omala otuulamu eri n'osimbula ogenda kukebera oti mu nsawo oba mu esimu yo nga togirabako oba bbaaga yo nga togirabako. Taxi muzeegendeze bw'otuulanga mu taxi manya ekikutuuzizza mu taxi naye bw'oloddawo otandika okuba nga boggala enzigi gy'oli gwe kondakita munywanyi bagenda kukubba. Obubbi obulala bulinnyawo ku bbanka. Muganda wange mwannyinaze bw'oba ogenza okuggyayo ssente zo mu bbanka fuba nnyo okulaba nga tokozesa boda zibeera ku bbanka. Tokikola ate obuzibu abantu abamu balimu obwaffala ojja $5,200 tozikwatangako n'omuntu atamanyi nti oggyeyo ssente akutegeera kuba wenna oba weebwalabwala wayingidde oli muntu mulala n'okufuluma ate oba muntu mulala weekwata ku nsawo buli dakiika bina tonnafuna boda. Mwewale boda ezibeera ku bbanka babbi abantu okuba malawo. Mwewale boda ezibeera ku bbanka
ne boda obubbi obulala buli ku boda ezo boda simanyi amafuta gatoweddemu ne zisiba ne zikola bitya mbadde nkusaba fubanga nnyo obanga ogenze ku stage funa omuntu gwomanyi yaba akutwala ne bano bakina bakabyanze ali awo agiweteraawo agenda kukuvuga akuteeka ewantu atandika okwekebeza mbu simanyi ate buleki sigiwulira bulungi ate simanyi amafuta gakoze gatya bw'amala okuvaako bw'amala okuyimirira bw'ati banne nga bava mu nsiko nga bakwata akinga so mwegendereze nnyo abantu abasinga mulagajjalira obulamu bwammwe abantu bababba mu nzibe etategeerekeka imagine gwe n'otuula mu taxi naye nga bagambye nyweza olugigi oli makaniko ozze kunyweza nzigi z'abantu mulimu enkasi ze mulinnya ne tuggwamu n'amaanyi noga ne bannange ono muntu kiki obwo bwe bubbi bwenzize okubategeezaako mubwewale era munaabwewala mugenda kubeera bulungi n'ensimbi yammwe n'amasimu gammwe ekirala abantu n'owulira nti bamubbyeko essimu bw'otuula mu takisi otudde ku ddinisa kiki ekikugisaayo essimu obeere ku whatsapp okyemanyi tomala na ssaawa 8 ng'oli mu takisi oli ava maganjo agenda kawempe najjayo essimu lwaki tosooka n'okkakkana kwegabamu n'obusiru bungi olumu oganoga nti ono bamubbe amagezi gaddemu kama yebazibwa sijja kusukkawo wano ye alaati gye mbadde ndeese bagita security alaati ku bintu byaffe amasimu ngaago esente zaffe abantu basinga bababye nnyo sijja kusukkawo wano agisamuel gemanya lubalusiwa tv kuba weekuumira programu zingi zijja tujja kuba tubayitirayo obunyumero nga buno nga tubajjukiza okubeera vigilant ku bintu byammwe n'obulamu bwammwe mwebale nnyo mwebale ddala producer wali memory abaddewo kale tujja kuddingana olungi Lubalusewa TV mazima ku mazima.